Wiki ewedde olupapula lw'amawulire mu ggwanga erya Kenya olwa The Standard lwakawang'amula bwe lwawandika ku muduumizi w'eggye ggwanga erya Uganda Gen.Muhoozi nga General omwononefu mu luzungu kye bayita Foster Brat. In the same country on Friday last week, February the 28th of 2025, the Kenyan-based Standard newspaper ran a story and attacked our chairman, Gen.Muhoozi, who is also the Chief of Defense Forces of Uganda. We were shocked by the contents of the story and asked for an apology and explanation from the Standard Media Group of Kenya. Emboozi eno yatabula Gen.Muhoozi n'abawagizi be aba PLU ng'okuva ku olwo babadde bawera okwekalakaasa ku kitebe kya Kenya ekisangibwa ku olunaku olwaleero. Wadde ng'abawagizi ba PLU bakedde kuŋŋaanira ku kitebe kyabwe naggulu mu kibuga Kampala gye babadde balina okuva, bano bategeezeddwa ku ssaawa envannyuma nti ekitebe kya Kenya mu Uganda kituukiridde Gen.Muhoozi ne kimusaba ensonga eno agikwate mu mirembe. This is now to inform the country and all our supporters that the planned demonstration, the Kenyan High Commission, has been called off due to the fact that the Kenyan High Commission has reached out to our chairman, who is also the CDF, in a bid to resolve this matter diplomatically. Ng'ayogerako eri bannamawulire, Ssaabakunzi wa PLU Mike Mawanda ategeezezza nti bakoye effujjo lya Kenya nga ne gye buvuddeko bannansi b'eggwanga lya Kenya batuuka n'okwokya ekizimbe kya Uganda omwaka oguwedde nga gavumenti yaabwe etunula butunuzi. You will recall that last year our embassy in Kenya was banned by some errant Kenyans and the Kenyan government did not put in any effort to stop the actions. Kyokka ategeezezza nti olupapula lwa The Standard nalwo lukkiriza okwetonda nga ne minisita w'eggwanga lya Kenya ow'ensonga z'ebweru yeetondedde dda munno wa Uganda ku nsonga y'ebyo ebyawandiikiddwa bwe batyo ne basalawo ebyokwekalakaasa babimma amazzi. The Kenyan Standard newspaper also has apologized to him and other diplomatic processes have also taken place and more are underway between our respective governments through our Ministry of Foreign Affairs. Uganda and Kenya have enjoyed cordial relations for a long time and this should be protected for prosperity. Bano basabye bannamawulire ku muliraano mu ggwanga erya Kenya okussa ekitiibwa mu ggwanga erya Uganda n'okukola okunoonyereza okumala ku bye bawandiika. It should however be noted that the media in Uganda carries out proper research before publishing any articles, act professionally, and it has not been their practice to attack citizens of sister countries like Kenya. Guno sigwe mulundi ogusoose nga Patriotic League of Uganda esazaamu okwekalakaasa nga ne kwe bategeka omwezi oguwedde nga balumba paalamenti kwakoma mu kkubo. Frank Kiddu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.